ne Farida mama ngomujjeko ekitiibwa ky'engano kyegira ng'ate bawandiika story abantu bamu gye bafaayo naye ne bakuba ebirowoozo bapiikinga specific person bamunyumirwa nnyo ne bagamba ekyo sikikolangako nga mumwayiriza bampaayiza tetwesisinkananga nako tetwemanyi ekiryawo wazira oba mukazi muntu wa mirembe muntu ayagala abantu omutuwakiyita afukeko mukwano gwange nesi mu ngeri eyo ng'abantu gye bamanyi amanya eddoboozi bamuta MCSMX representing straight out SMX media. Waliwo story ejja ku table noweebuuza evuddewa ezeetya ye lwaki ezze kubanga naawe neekusuukako kati ng'eya Bruno K tumumanyi bulungi nnyo Bruno K mbu muyimbi alina buyimba bwe kamu bubiri busatu nga buubwo naye ng'obuyimba bwe bulungi bwa slow bunyuma ate butyabeera bwa mukwano. Kati Farida Nakazibwe ffenna tumumanyi bulungi nnyo omukyala akola kumwasuze mutya kweni TV olusi program bajagane ku Spark TV. Tumumanyi bulungi nnyo Farida Nakazibwe mukyala mukakamu ayogera mpola mpola programu ye nnungi muntu wa kuyamba bantu na kuwowa myoyo gy'abantu abawulira mbo bazitoyereddwa. Kati Bruno K ne Farida Nakazibwe bajja batya okubeera nga bali mu saga y'emu eya relationship nange ekyo kye neebuuza ate wali omu kati wabula muliro kitegeeza in one way or the other wanne engeri oba gye baali babalabyeko kubanga so teyinza kuvaayo buvi bwekyo nejja bu Farida Nakazibwe beeyagane Bruno K okusinziira ku myaka gya Bruno K ne Farida Nakazibwe ate alina omwami however bagamba mbu they are not in a good relationship ye ne bbaawe mbu bali mu process yakwawukana ndowooza ensonga lwaki nazo stories zitandise okujjawo eza Bruno K okubeera nga beeyagane Farida Nakazibwe. Bruno K ebigambo bineno byamutuuseeko ekirungi ekiriwo ti Bruno K twamufunye ku record n'atubuulira ensonga ku ki kyalowooza lwaki bagamba beeyagane Farida Nakazibwe. Agambye omukyala tamusisinkananga nako nange ekyo kye nsinze okwewuunya kubanga twandigambye bawaayi balinako we baali obanga banywa ka caayi oba Bruno K nga bamukyazizaako ba ku programu ya Farida Nakazibwe tewali Bruno K agamba naye yeegomba okusisinkanako omukyala oyo at least banyumyemukko balabe kubanga ye amwegomba ng'omukyala yenna nga nange we mwegomba Farida Nakazibwe. She's a journalist amanyi kyakola ate ng'akikola with passion muntu yenna asobola okwagaza Farida Nakazibwe asobola okwagaza omuntu yenna ekintu ekyo kyakola. Naye problem wejjira ate ebya relationship bijjirawo kubanga story esinga okutambula right about now ku social media. Farida Nakazibwe ne Bruno K bajja batya okukwatagana emyaka tegikwatagana music sisuubira mbu ayinza obbagasa okutuuka ku ekyo business sisuubira business za Bruno K okubeera nga zitambulira wamu neza Farida Nakazibwe. Oli mukyala muzadde maama alina omwana alina abaana alina omwami kati Bruno K ajja atya okubeera nga bamuratinga wamu ne Farida Nakazibwe. Ffenna kyetubadde twebuuza naye Bruno K atubuulidde ekigambo nga kimu bibiri ku nsonga ze ye ne Farida Nakazibwe naki kyakirowoozaako abeefa tugambe bambi si kituufu naye tamanyi story gye yavudde naye ng'agiwulira. Ekisinzeza okuneewuunyisa agambye yeegomba bwegombe okubeera nga asisinkana oyo omukyala kiso abeeko ne kyeboogera naye nga ye ng'omuntu bukirabika bali tamusisinkanangako. Byebino ebigambo bya Bruno K bamubuuziza ku relationship ye ne Farida Nakazibwe. Nebifo nga sinagiplayinga ngenda kusaba gwange omulundi gwo gusoose bambi okuwuliza stories zange kusaba subscribing olikinga to commenting yono Bruno K. Yaki takudde ku bantu bansigyeko kati na Farida Nakazibwe kati omugambi nti akibawa bawo nalowooza nti bakwano ba baawe balinalowooza kati bafaani bange balinalowooza kati bafaani bange botandika obbagamba nnyagala abakazi wenu erinnya lyange ne Farida maama ng'omugyeko ekitiibwa ky'engano kyegira ng'ate bawandiika story abantu bamu gye bafaayo naye ne bakuba ebirowoozo bapiikinga specific person bamunyumirwa nnyo ne bagamba namukubako kino ekyo story nange nagibakolera nze bintu bingi bantu babinsibyeko nina osirika because togenda kulwana na buli omu manija wange era ngamba guma togenda kulwana na buli omu gumaffe tukole music azonga kasamba nekinyira bakwani bange bagamba nti ekyo sikikolangako bampuliriza ate munnange nze twekera kumanyisa okwogera mukazi nsereki sagala kubeera kwezo pressure already nze kenyini nina pressure nyate nga teko omukazi nga nayamba pressure mbu omukazi nga siswamagala mukazi celebrate nga ekizibu yankosezza nnyo ate nze simanyi nakusa kubanga olaba yankosezza kanatula okubalira omukyalo omufumbo like
simanyi weyamusinga mukazi because ebintu byebawandiika before sibituufu bamumwaliriza bampaayiza titwesinkananga nako titwemanyi ekijja wadda wamukazi muntu wa mirembe muntu ayagala abantu omutuliwatulita afukeko mukwano gwange naye si mu ngeri eyo ng'abantu gye bawandiisa tukusuubira okugenda mu kooti bakukolera ekinaaba kinaetagisa njagenda ebinaava webiri ozo binaasoma sigala bantu balowooze nti sikulabako abasajja Amanya Ndobozi nsigadde nze MCSMX representing straight out SMX Media. If you like my story, please subscribe, like and comment. MCSMX, I sign out.